Wala josinzira kubanga otulaba tubeera ku channel zaffe bbiri Open TV Davicom Promoter still wona oba otuotabulyo TikTok Davicom TikTok Focus TikTok wonna otusanga omanyi yoli mugezigezi mbwa ayina simanyi ne Twitter simanyi Instagram nze byagaana mu munoonye yoli bya Focus naye tugenda kutandikirako sofa kyotera ekyotera eyo wali eshonge ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu kitegeeza gwe mwezi ogujja esembedde nno banakyotera twala mukisa okubategeeza ntufunye ekyenjawulo ku kyalo kyotera tugenda kulaba ennyonyi nalabye ennyonyi mmozi amaze ogisasula yawedde abantu oba 10 abanaasooka oba 2 abanaasooka bebanaafuna omukisa okulinnya mu nnyonyi nange kinaabeera eyo ennyonyi egenda kusomba abantu kyenjala mukakase basibone banyabe ekyote ennyonyi egenda kuba basomba egenda kubeera awo gyekisiraani mu kikato fanga tolinnye ku nnyonyi jangu olinnye ku nnyonyi tumala okulinnya ennyonyi endongo etandike abayimbi waliwo Spice Diana ndabako Fix Famaika ndabako Cindy ndabako Ndugga ndabako Mariachi ndabako Samisa Kisemakula oluno nali mu nsondo obaani ono ndabako Samisa Kisemakula so abayimbi bangi abagenda okubeera awo ekyotiya ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu mukeere ebirabo webiri bingi so ate endongo ya Moze bulimanyi terimba yako Moze wanimbyemu ekintu ekimu nadde njagala okwata ssente guno omwezi oba okikola omwaka ogujja otwale jeje sound akole disco akole bukava akamukadderi akalakadde laba Moze njagala omwaka Lion event njagala omwaka ogujja otwale jeje nkubaawo ekyote bakakase jeje sound kyeki era nga lukyali entertainment yawo omwana mulenzi lake 1 ayina concert yenge ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu awo eggango bannange yatisa abayimbi lake 1 yatisa abayimbi so mugende muwagerera lake 1 oyo naye talimba abayimbi buli mumbi gwatimba agenda buli gwatimba agenda mugende muwagerera lake 1 mu kisaawe egganga awo agenda kuba naye wali bamwe jeje sound agenda okubikola mujje mukakase jeje sound kyeki jeje sound mugenda kumuwulira mugenda kumwasimula naye wamozi bangambe mozo bayina nana event dozo bayegenda okukola bayina nana sebo nana afuuse ekizibu kati mu disco muzeyi nana muzeyi big pig nkutumiddeko awo erukaya nkwagala nnyo mukadde wanga nasema okumulaba kulonchi ya bitusi wali onzise yammamirira olunaku olwenkya tuli ku Papa's Sport kibijjigiri Kajubi agenda kutukuba endongo mujja kujiwulira ennaku z'omwezi 22 mwana the return of Queen Shiba Kalonje agenda kubeera okusena hotel ndoza ifa kitwa kuma ku stage bannange bivu biri ku Serena awo Chosen Blood nga lumu ogw'omunaana August mugende mumuwagire tebo milioni 3.10 mugende muwagire mwana muzi Chosen Blood yayimba kali presa ya love ngerinye nkwatako munange guno omutima gwasima gwe gwampangula so mugende mumuwagire nga tuvuddeko eyo eno wiki tubadde mawulire ga nnaku olwaki olukesa ku lwokubiri muganda waffe Mugema yava mu bulamu bw'ensi eno so twajja tukolakola ku bintu ebikwatagana ku Mugema paka olunaku olwokuna liyagalanza mu maka ge ag'olubeerera abantu bangi nalabya Ajaluna yaze solidarity Ajaluna yasulayo ku Lumbe yasula ku National Theatre ekyotera yasuzeeyo so aji nkwebaza okuba omutima omulungi ogwo na minister Ajaluna Kyebine Kasolo Minister Microfinance ku Serena yaliyo nnyo nalabako Police Samira Focus Police Samira anyirira Police Samira sikwagala naye onyirira bannange mutuufu ne bagenda kuvuma bali bavuma omuntu Amira onyirira mbadde ndudde okulaba naye wanyiridde wenna olinga kyakulya Amira anyirira ate ayimba ekyo nali kugamba nti Amira nti abakujjonkera bavuyo kati bakyaliyo mu mawulire oli akutte ensimbi oziwadde abantu omuntu nokwasasulira okulaba n'omuntu nga tebakusasulira kulaba waawo enjawulo Amira bamusasulira okumulaba abantu babasasulira olaba nze kagwe yasobyako sinza kumwesibamu kumujjonkera naye ng'ate nze yansobyako naye Amira onyirira
nalabako Mary Bata, nalabako Giovanni Luzinda, nalabako meya bali mwezo agenda okujja mu Kampala, agenda kujja kwesiba okuba meya bwa Kampala, namulabako meya bali mwezo yajja bambi Sophie Gombia na yaliwo okulumbe twogera bwe nalaba wali ku National Theatre abaaliwo ekiro, nalabako omukyala yakava mu launch Ajati Stacy Amayanja nga naye agenda kujja kwesiba Women MP mu Kampala Central, kyokka talina baluwa ya senior 6 nananga okwesiba kw'omu Kampala nako. Lawrence, lwaki muzanyira abantu ku bwongo bayizawe? Lawrence, lwaki muzanyira abantu ku bwongo? Okakasa Ajati empapula za mukaaga azirina ezimukiriza okujja okwesimbawo. Nze siwulyako Stacy nga ayogera Oluzungu lwamulema alinganga nze mwannyina zino naye oba olina empapula za mukaaga Ajati oba olina empapula za mpozi nga wano wogenze Canada obadde ogenze kusoma, naye nga Ajati Stacy yagenda kujja naye atatya okusaagamu. Bayiza wenzo oyo omukyala simumanyi nnyo nti oba mu industry nti adde close nnyo, naye kujja Lawrence gwe manyi munywanyi wange, naye ebintu bize byogera ku mukyala oyo tamubeera okumpi abantu babiri naye omuyera nibaddeko, naye Ajati oyo bagamba mbu ebimu ku misizo okubanga taba na sente mbw alina ekisa kingi, ayagala nnyo okuyamba buli muntu ali desperate amusika n'amuyamba, bimu ku byasinga okumwavuwaza omulala muyita Azizi, Azizi nabeerako naye Azizi kituufu ekisa yalina kiyitirivu, n'omulala nalabye yakitandise ndowooza King Saho oyo, naye kuba bagamba mbu nakawuka eyo bw'alina yaggulawo abantu babeera balya mmere yabafumbira balya, yafuna kiifu ali ababeera afumba. So Lawrence tujja kukuwagira mu kuziika ekyotera. King Saho naye alina ekintu kyalanisa okukola ekyo, bagamba enakawuka eyo bwe nakawuka abeera agabira abantu emmere bajja ne balya, so waliwo ne kakiripu akadde katambula focus ojja kabati abantu bakalabe, asanze abaana abamu kubawagizi be n'abagabira ku byokunywa. So King Saho ni Sulu nkutumiddeko nnyo, twasisinkana ennaku ezo mu maka ge n'aŋŋamba bulijjo nzijonkera ngulina nkuteeke mu kyoto, ne mugamba boy tonteeka mu kyoto kunseesaamu nga nze libo watosobola, nze nsibe era nze nsumulula. Manager Sam Mukasa naye yaliwo bulungi, ne bagamba manager omuyimbi mutadde, naye manager oludde okunjo kyayo. Manager wange Sam Mukasa, olimba onsuliridde nnyo, essimu yange namba yange ogirina, gwe nnyina mu industry nnyina mu ggwe, abalala banneeyambisa bweyambisa, naye ggwe mu bamanager nakufuna. Olwava ewa Lojja bane oba Lojja akyaliyo mu nsi, Lojja focus Lojja Spice boy wange okyaliyo, oba wafuna akatabo n'ogenda n'okuba ekyeyo sikyaba nkola Lojja n'omala ebbanga lya mwezi mulamba nga tonkubiddeeko nga nnagwa nnyo Lojja, naye nga luli omanyi okunkubirako Lojja ngenda kukunoonyaako kubanga oyinza okubanga wangoba naye wagenda okungobera. Nange nali maze okufuna manager Sam Mukasa, mulina bwenti oyo yesi muta alina okuya ku lwendo lw'amazzi. Oba otudde mu biki? Manager Sam Mukasa nkutumiddeko awo, manager w'omuyimbi saaya aliko kati endonga agirina. David Lutalo ya postings agenda kuta video 3 omulundi gumu. Lutalo obusungu oyina bungi bannange, oba ani akunyiizizza video 3 omulundi gumu ku Friday yalangiridde David Lutalo zagenda okuta, naye yenna yamunyiizizza Mukama Katonda. So bayo tukyayogera ku bya Daudi Mugema gwe baziise olunaku olwokuna, wali ku bijja by'abajjajjaabwe ekyotera ekyalo bakiyita Kalagala, iziti Kalagala. Muganda yatufudde mu bulamu bw'ensi yagenze, so ffenna gye tugenda
enjawulo okusookayo munno. Okufa kwa Daudi Mugema kubaddemu ebyokusoomooza bingi nnyo, okufa we yalwala, abayimbi bagati bamubeereddeewo, agenze eggulu, omwaddeyo buyambi, agenze bamukebedde nti talina kansa, akomyewo wano, afunyemu smallpox. Kugamba ebyokufa bibadde bingi nnyo, byaddemu ebintu bingi nnyo paka olunaku olukeesa ku Lwokubiri Daudi Mugema we yatuva mu bulamu bw'ensi, era nga yali ggulu yali agenze okumiitinga omukulu General Salim Saleh, nga agenze okuba nga afuneko ku buyambi oba oli awo ekitaasoboka, Mukama n'amuwummuza. Mugema abadde muyimbi eyayimbako mu kibiina, yakolako ebibiina biringanga 2 ebitagenda bulungi, nayimbirako mu Clean Production. Naye Mugema olwali buze bumuluma yavayo nakola statement n'agamba nti muyimbi munne Samasias Walukaga Mulumba Dduka ekiba mumeya w'Ekyengera ye yamuloga, n'abaako n'ensonga zaawa kwasinzira okukakasa nti kituufu oli ye yamuloga. So olukeeredde olunaku olwaleero ng'aliwo ka vidiyo akali kutambula ku social media, kesinza kugamba nti oba kapya oba kakadde, nga omukulu meeya w'Ekyengera Samasias Mulumba Walukaga ng'agamba nti si mulogo naye yatereeza lubaale. Awo we tugenda okutambulira. Ka vidiyo ako akali mu kutwendinga focus ojja kukateerayo abantu bakalabe, oba Walukaga Mugema lwafudde n'ayingira studio oba kabaddeyo nga kakadde, awo simanyi. Naye nga Walukaga agamba amenya emirimu gye yakola omuli okusomesa, okutunda endagala n'ebintu ebirala bingi, n'agamba ye yatereeza lubaale so taloga. Era bifundikidde nga mu kavidiyo ako mu luyimba lwola kubandiza nyumya akanyumye, naye basibo ne banya mutwala kutegeeza nti luyimba. Era agambye genda olime ebijja, ogenda kutambula nnyo nga weekwasa abantu so nga tolina kuloga, genda olime ebijja otereeze empewo, ye yatereeza mpewo. Kati ogenda kuwulya emitwe eminafu awo ebagenda okutagala. Kituufu ye yamuloga lwakyasamira olololo buli agenda kuwa endowooza ye, naye nga ye Walukaga meeya w'Ekyengera MP2B Busiro genda kuwulira embaga. Meeya Walukaga yavudde ku kifo kye kyaliko, yalumbye talumbye wa Sseggona, ogenda kuwulira embaga. Abantu b'Ekyengera, abantu b'omu Busiro eyo, abantu bagenda kujja beesimbewo bangi. Waliwo aba NRM, waliwo aba FDC, waliwo aba NUP, waliwo aba NRM, ebibiina bya njawulo. Waliwo abagenda okujja mu kibiina kya Nsereko. Kaakati kiri gy'oli gw'oteeka akaluluko. Naye meeya wange Walukaga saala zokka niwe omusajja oyo simanyi tumuyitako Sseggona, ndaba amaanyi ayina mangi. Sseggona akali amagwasi takuggulako emisango ye maaso eyo, ayinza okuggulako emisango egya lubaluba. Manyi balooya muli basibu, tuyinza okuba nga tuli tugenda okulanga meeya bakuguddeko omusango bakwetaaga mu kkooti. Kaakati onaawulira ekiraddako nga takuggyeko bakuguddeeko misango. Naye nga oluyimba kwe luli, mugende kandi abamu basobola okufuna meeya wano, abo batusobola okufuna meeya kubanga tetwagala kwogera bintu byanji.
meya w'Ekyengera MP2B addako Busiro South. Meya MP2B MP2 atamusaa kunsonyiwa nze Daviko omu wano ssebo omutembeeti w'Emakindye. Annange ogamba otya Daviko? Gwe wakwasa ebbendobendo ly'Emakindye okubanga mbatembeeta. Looya waayo. Eyo yo. Nakugamba totuma olagira bulagizi. Ane togenze kuziika akadde mugonvu nade najja kuziika naye omusujja gwakwatibwa nnemeddeko. Sorry, saagenze nange nadde nsuze omulimu gwange. Kati nga ng'omanyi omuntu omwavu nga sinza kale kaakalimu. Oli mutuufu. Meya ndi wano ndi mukola programu yange ndi mukulikodinga. Nyina akayimba kenda byakali mu kutambula. Akayimba kapya meya oba kakadde? Oluyimba lupya naye mbadde nalukola dda. Kati ya leediyo yabadde yalusi nasooka nakukolera wa Jona. Oza myezi wange ebiri emabega. Okay. Nga nasooka nakwagala Bbawa nesooka ntambule wa Bbawa nantambuza nnyondo zanga kumpi emyezi 8 emabega. Kati mpaka yali gwe yaŋŋambye gwe nagenda nenduyimbirako yali amasanyalaze ngasooka gabulaani kizimbe lwagiyako amasanyalaze ekibumbiro. Ati nampita eggulo mwandimula nanga jangu oteekemu akagambo akayaba Busiro wali tokataddeemu bogenda mu kalulu. Neyanteekamu akebe Busiro nalikodinga ennyimba ziringa 6 wa yalidi ayo nez'olumba ezaki. Okay. Kati nalabe ne bino ebitambula neŋŋamba wayi kandute nalo luyinza okuyambako obutabalekera social media kugyefuga. Tolekera balabe social media kugyefuga. Social media kugyefuga. Kati omugenzi yagenza akulumiriza olugero yagenza okufa nga nange nawe tatwagalirako ddala. Anti kaakati nze kinnumye. Si kufa kwa Mugema. Kubanga ffenna tujja kufa. Kituufu. Wabula ekinnumye ti Mugema agenze taneetondedde nga agenze awaayiriza ekibi ekinene ennyo n'agenda mu maaso ga Katonda. Ni mweraliikirivu nti maaso ga Katonda agenda kutunula atya agenda kukiwoza atya. Ekyo nno nze kyekinneraliikiza ne si kufaako. Kubanga nze namanya Mugema aludde nga mulwadde naawe okimanyi. Myaka tozange 2. Si 2. Ye nnyini waliwo akatambi wano. Yeewaddeko obujuzi n'agamba nti mmaze mu Cancer Institute emulaga emyaka 3 naye nga sibyogera. Nga tayogera? Katambi weekali wano. Mugema aludde nga mulwadde kubanga nze weyagirako okwetwa batwalira ku nnyanja nga tuwere ku nnyanja bali baze kunyimbirako ne ku Yondo ennyanja eyo esese eyo ate ne bandikayo. Bajja bayimba ate ne banzirukako ne bandekayo. So baleka ne Buyondo oyo baba balina ndoze ebivulu nga bamanyi abadongo bakwata ebivulu bingi. Ndowooza balina ebirala n'entobera eyo naye nti nze mbadde mmanyi waliwo nze n'emikwano gyange awo abayimbi n'abategeka abayimbi ne balinga promota nga balwadde nga n'abamu yali ankubireko n'aŋŋamba nti ndi bubi nawo ne batwala mu ddwaliro ne mbakebeza kifuba ne batandika eddagala ARVs. Obulwadde honorable otegeeza buno obw'abavubuka?
obulwadde waliwo mikwano gyange bangi sigamba nti mugema naye nti nno bw'omanya nti nno olina obulwadde tosirika oyogera kati ate waliwo abamu betulaba obulabi ngo oba oluusi n'ogwa ku ddagala lye mbadde bamutambulira mu mmotoka ng'emu awo oba okiraba kati oba afuddemu agenze ngalaga kati olagamba oba agenze mu hoteri akolese mu mmotoka ng'awo n'olaba eddagala ogati omusajja ono kati abamu baleka ekituufu ne bakola ekikyamu naye ekinnumye nti mugema abadde akimanyi obulwadde obumuluma yasooka n'akola statement efakti bwe babakwata nejjona nampira n'okumpirana nga abasajja bankoze bubi gavumenti eno nangamba jangu nyalina okunyamba jangu okuneibira ebiseera eyo namubeererawo nnyo namuliisa nnyo nga amaze okuvaayo nga ndaba akubye akayimba kankyukakyuka ate nange ndi wankyukakyuka nga ndaba atwegasseeko era namubeererawo nnyo awo mugamba bamusasuddeko n'amayumba nabogamba nyumba ngara bwolaawo enjagala abantu emaazi zaabwe makindi negwe simanyi we musaba mu hoteri sigula buguzi menti ono bamuwe kati ate gwe mbadde mmanyi n'amala n'agira n'agamba baninyisiza mu bigundi bino abasajja bikinjaga nagenda bawaabira nze namugamba nomugamba nti bogenda okuwaabira bennyini bogenda okusangayo mu kkooti tojja kufuna justice sirowooza nga n'ogifuna namanaga kati byebindwaziza byo kati n'amala n'atusondesa ne ku ssente awo nti agenda ttaki era twazisonda kumujjanjaba kansa fena tumanyi nti mugema mulwadde waki wa kansa gwe yajja mu bibaafu ebamulinyisaamu abebiiso kati ate neewuunya bwewuunya lumu bwe yava ettaka eyo ndowooza nze omukubeerayo yalowooza nti ngenda kwanguwa nnyo okujja oba nga bwoga nti oba ojja omukuliseeyo nti kulikayo oba biki so nga nange nina ebimpuuba nga nange ndi enasani ali mu kooti e Masaka nange yampaabira nemoroka ne kapaso kange bakatwalira wano mu nnyendo ku expressawo bampisiza ku warrant of arrest ebiseera ebyo ati nga ye bulwadde naye nga ate nange eno njiri basisula mu nnyumba so nandamu okulaba nga ndaba akoze vidiyo awo bagundi tebajja kunnambula yankwirako essimu aŋŋamba n'ogaana okujja okunnaaba okunkulisaayo biki namugamba nange mbadde njiribanga bw'omanyi kyali wange siri mirembe bino ebidongo Asani yampaabira e Masaka mu kkooti banvulugiddeyo ate n'oli omulala gundi bamuyita ani we Wandegeya bamuyita Alex omukiga naye yampaabira egume manyi bwe nafuuka meeya abantu abasinga banyiigira ne benakolanga nabo abo abasajja bampaabira omulundi gumu mu makooti nga lwe bampisa e Masaka mu kkooti bwe bampita ku lwokutaano ng'enkya ku ssaawa 3 naye Wakiso lwe bampita era enkya ku ssaawa 3 nga bampita mulundi gumu oteroolemu eno eri bakusalira omusango oba osali nga bayisiza warrant of arrest yoga misango gyali gy'amabanja bonna nga bansibako mabanja so ndowooza y'embeera eyaŋŋaana okwanguwa okujja mukulu omukulisaayo n'anyiiga naye kati honorable gwe wabeera ne Mugema wayinakuko obutakkaanya ne mwakolyanga mwenna nze saakolako na Mugema bbanga ddene era ebiseera ebisinga nze Buyondo oyo gwe nayitanga ne mugamba nti ninawo ekivulwano oba musobola okujja ate saabayitanga nga nti bajje nti nno siina bayimbi wabula nga bemmanyi mikwano gyange oba wa ssente ez'obwerere nga mbasanze makindi ambagamba ndi wano buwama musobola okujja tukikube mu wano ze tunaafuna mu kubaagaliza naye saatabukako era kyova neewuunya nnyo kyerava nsirika mu bulamu bwange siyombangako na Mugema tanvumangako simuyako nti yangeyeza neewuunya bwewuunya kulaba vidiyo ng'agamba nti nno ate walukagga avudde ettaka okumujjanjaba kansa nti ate walukagga amulozi neŋŋamba nze ne bwemba kale nina eddogo okuloga Mugema mba ndiibuuda budiibuuzi ddogo muka Katonda mugwe okuba kudiibuuda ddogo kubanga nze abantu abankoze ebintu bangi nnyo ojjukira Kabanda oyo
Kabanda yampayiriza nanziba sente mu kooti wawa nalibadde Kabanda oyo nentuuka kiseera nga sikolagana nga Kabanda saagala mubuuze naye kati namusonywera n'ebivulu byategese mbiyimba kati kuba nagamba nti siina gattunka nansi yadde yanziba Kabanda gwe nalisoose okutta nalibadde nzirako kutta Hasani Embirizi nalibadde nzira mu kutta Alex yanzibira eno nalibadde nza mu kutta bana abadroni abankuba jjo bano okulwa Nalukoola ate gwe nalibadde nsooka okutta Mwami Museveni kuba ye muvuga njagadde nnyo okumuggyako okuva lwe natandika okuyimba gwe naalisookedde ddala eddogoya oyo nalibadde namutta dda ye mukulu Samuna walibadde wamuleka ye walibadde omuleka Saalongo Samuna yansiba nalibadde namukola ki namutta so naye nze ekinnumye si kufa kuba teyajja kusigala ku nsi era ze zaali entuuko ze nga alina okutuuka obudde afe naye ekyannumye kugenda nga abadde amanye ekituufu kubanze kyendowooza mu bwongo bwange bwe yagenda bajenosale okusaba ssente bateeka okuba bamugamba nti genda osooka okyuse statement gye wagamba nti gavumenti yakulwaza tosobola kutwala ssente za gavumenti nga ate ogamba yakulwaza genda ofune ge weerippako n'agamba kati nja musobola ate jjukira kati gye yafiiridde wa jenosali mu ssala eriggulu ate nga gwabadde awaayiriza wa Nuupu ndowooza oba osobola okulaba ebintu ebyo nti afiiridde eri gye bataagala ba Nuupu era tuka okuba nga gye baamutuma nze mu interpretation yange bwetyo bweyinza okubeera bwemba oba photographic interpretation bwemba njogeza ekifaananyi so musabira ebyamusobako Mukama amusonyiwe ebyamusobako kuba amanyi mu byamusobako mwe muli n'ebyo bye yanjogerako era nsaba Mukama amusaasire ebyamusobako olwo bwe wangenda kukutta tutemetemere ku luyimba olwo oluyimba tageti yalwo eriki lutegeeza ki eri Munnayuganda oluyimba lukwata nnyo ku bantu bwe nagenda ku university ne gundi yenasooka okusoma onkola public admin course unit eyitibwa transformation modeling and empowerment eyitibwa era nakitaddeko nti weezuule neŋŋamba nti in English it's called mindset change nti kukyusa ndaba ya bintu na nkola ya bintu nti abantu abasinga obungi wano ajja n'akola ekintu kimu emirundi nga kitugeze nga bw'onootegeka ekivulu ku kalenda emirundi 10 nga kikusala n'osigala nga wootegeka awo oba olina okukyusa nti balabika abawano si ekiraasi yange noonoonya nti bakati kantegeke essese bayinza okuba nga abeeyo be bakola ki nti abantu bonna abakulaakulanya abayiseemu beezudde bava mu kino gena okulaba era natadde abasinga obuteezuula be bantu abayivu kubanga yajja n'agamba nti ffe mu kusoma tetugamba olinga kino saakisoma waliwo kazi w'ennaku ezo alina kyeyayogera n'agamba nti wano e South Sudan ng'entalo zinyinyitidde waliwo abataasoma bonna bagamba olinga batwala obuwunga abatwala biki ebyokulya mu lutale eyo naye y'omuyivu agamba nti you should not make a business in a country which is not politically stable nti tosobola kukola business mu nsi nga mu byobufuzi tebiteredde birimu entalo obutabangu naye oyo omuyivu takikola kubanga yakisoma naye ate yo oli ataasoma agamba olinga n'agenda era abaabikolayo baagaggawala so luwa abantu nti nno bw'okola kino ne kigaana osobola okugezaako ku kiri yadde kino wakisoma naye osobola okukola ky'otaasoma ate n'oyitiramu omwo nga Katonda egye yakuyisiza ogaggawalire neeyanziza Honorable wange nkwagala nnyo mukama wange ekyo kyokimanyi bulungi nnyo nsaba Mukama akumpanguliza akalulu ke tugenda mu 2026 n'otuuke ng'oli mulamu katusabe Mukama ate womala okuwangala ka wifi kaffe kaleke kuwagulira abatuuze baffe katutegeeza n'ebizimbe byenzimbye emmotoka bitaala byekubyalo enamba olujja kuvaayo nabyo nabya sebe ebyo byabwe kale Honorable so tubadde
ne meya agambye takyali meya kati MP mu Busiro nze nno mwagaliza birungi